po jako akawuwo teri kirina ntandikwa kiralifuna nkomerero nego yagala tumena inkomerero fanetia gavumenti okuyita mu ministry yayo evunanyizibwa ku by'ettaka eteekateeka kwanjula nnongosereza mu paalamenti mu tteeka ly'ettaka n'okusingira ddala erya mayiro oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okutegeeza nti lisaanye okuvaawo. Ow'enkola enteze yazirekayo ettaka lye yalirekayo gye liri kakati ate kikukayanyisa kulya wano kiki ayagala tusangulawo tunaafuuka mizimu tunaayitanga mu bbanga oba ayinayo akawanga akalala kayagala bakawagule bakaleete wano. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire ku kitebe ky'ekibiina ki Forum for Democratic Change Najjanankumbi, omwogezi w'ekibiina kino Honorable Ibrahim Ssemujjuŋŋanda awadde gavumenti amagezi ti mu buli ngeri yonna esaanye okwesonyiwa ettaka lya mayiro nga n'ekisinga ate kwe kubanga abakungu ba gavumenti be basinga okukumpanya ettaka. Mwami Museveni omu ku basinze ettaka eringi mu Uganda kubanga faamu ye ey'ekisozi emalawo ebyalo 8. Kati agamba nti okubeera n'ettaka eddene kibi lyetaaga kuligabira abantu. Ate Mayanja minisita omupya w'eby'ettaka agamba nti abantu bonna abali ku ttaka buli omu bamuwe ekyapa. Olulumba muno Museveni lwakola ku by'ettaka ng'akozesa abamu ku bakozi be Nabbanja Sam Mayanja tulowooza nti lutuzaayo mu biseera ebizibu. Abajjukira wano 2009 eby'ekayunga Nakasongola ebululi mubimanyi bulungi nti byafiiramu n'abantu abasukka 6. Ssemujju agamba nti ensonga eno ey'ettaka abagitadde mu bannamateeka abasukka mu 5 abatandise omulimu gwabwe olunaku olwaleero nga bano batandise na kwebuuza ku abo bonna bekikwatako omuli abakulembeze b'ennono bannaddiini ssaako n'abantu abalala. Ne tusalawo okuteekawo akakiiko ak'enjawulo akakulirwa chairman w'ekibiina ambasada wa Sabirirwa ng'amyukibwa Mr. Mukalazi Kibuuka chairman wa FDC mu Buganda kaliko ne members okuli ne lawyer Semakadde. Akakiiko ako twakatumye omulimu gwagenda kwebuuza kwongera kwebuuza ku by'ettaka kagendeko Emmengo kagendeko okusinkana bannaddiini n'abantu abalala abalina ettaka eriwerako bwe katusobozesa okujja katuwe bo kye balowooza nga situnaba ate kumawo olutalo lwa ttaka lulala. Ng'ennaku ebulanya zokka omuggalo ogw'ennaku mu 2 tugukuba olukumutwe banna FDC bagamba nti gavumenti mu kiseera kino yali badde erowooza nnyo ku nsonga y'okujja bannayuganda ku muggalo okusinga okumalira ebiseera mu by'ettaka. Naye tetwaguwagira nti gufuuke gwa lubeerera twetuuka ku lwokunanga Museveni agamba kati nyongeddeyo ennaku 10. Omuggalo ogwo tulowooza gulina koma ku lwakunaku. Ebyembi bye twaliteeka okukolera mu muggalo ogwo n'ebimu tetwabikola. Omuggalo gukuyambako okukendeeza bulwadde kusaasaana nekikusobozesa nga olaba ensi endala bwe zikoze okuteekawo amalwaliro agali temporary ne gukusobozesa okugula eddagala. Luli mwalaba Nigeria nga paalamenti etudde bayisita supplementary biliyoni za dola 3 ze trillion ezisuuka 10 bagende bagula eddagala. Ebintu ebyo bibiri kirabika tetubikoze ate nga weevu obulwadde buno bulumba ne buwummulamu ne bukusobozesa okwetegeka naye ate bwe bujja tebukubuuza oba weetegese. Ku nsonga y'ensimbi obukadde 200 ezaweereddwa buli mubaka ko ne baminisita okugula mmotoka, FDC egamba nti kuno kuddibuuda nsimbi ya miwamusolo ng'ekyalisinze ye gavumenti ensimbi zino okuziwola obuwozi ababaka abaagala emmotoka nga bwe kikolebwa mu mawanga amalala. Nga FDC tulowooza okuwa ababaka ba paalamenti sente miliyoni 2 oba miliyoni mmeka ogula emmotoka kyetaaga kuyimiriza mbagirawo. Ababaka ba paalamenti abayagadde emmotoka gavumenti ebawole sente nga zisalibwa ku misaala gyabwe era ng'oli sayizi y'emmotoka gy'ayagala amanya nti agenda kwewola sente kuba ababaka tebavuga mmotoka zezimu. Ayagala okugula sipaasi yo muwe sente ezo zaba yeewola. Oli bw'aba yagadde egula hama naye omwezi ahama kasitala n'abeera nga zimusalibwako buli mwezi. Naye ogamba nti buli oba omuwe miliyoni 2 anaagula n'ataagule n'eyagula edda ekintu ekyo kibeera kyakudiibuuda. Era ng'ekibiina tulowooza nti enkola eyo erina okubuna ne ku bakozi ba gavumenti abalala bonna. Matiya Sekanjako yakusakidde eggulire lino okulwa ABS Television. Olutawo tusuubira ogenda mu kooti naye ate n'okukunga bannayuganda bonna okujja okulwanyisa ababbi b'ettaka.